Kuoli Genet Kuoli ne Diddige Kuoli kankwabye mubadde mu kimenyi okubula kwa Diddige yagenda mu governor nanyo omwenge ne bamuwerayo kanyoka wulire omwalo Munyarwanda yamuwa Obutwa mu governor era omwala bamukwata kigambibwa okusinzira ku sources zange omwala ayinza okuba nga either bamunyiga ayogere baani obanga yafa n'okufa. So Diddige ali mu galaji bamukamulamu katwa ebbanga lyo lyabuze bali mukamulamu katwa bamuwa kanyoka wulire mu governor era kyovula nti n'abatamivu banne abadde banywera nga ku The Winton n'amabalama tebakyamulaba. Kino nkyogera Diddige Kuoli Dere Drinking General Kuoli kitaawo kwali stepmother kwali iso boss kwali simwe boss kwali kwembuli mwenna n'aba crime intelligence unit kwembuli kuno. Diddige was poisoned some months back by Orlando Reddy in Governor Bar and Night Club. So all along he was being on treatment. Yes, on writing the little balonching potiriji talabiseko tanabera fit 100%. Bamu wakanyoka uli mugambo wanamwe kati eno potiriji wapatyo simai poligirije mulonchizo lwali yeso ngwaki tazze omanyi lwaki bana basajja bebuza tosobola kulonchinga kintu mulinya lya muntu nga taliwo. Gweno nokola birthday y'omuntu nga taliwo. Diddige bamuwa Obutwa mu governor. Mwe muli kuno mwina banalative bakola mu SF sabakola bitoli ba government akubule Diddige yali azze ko de Winton mu bala oba yali ageze ko mu bala yona yaddu bamuwa Obutwa badde mu galaji nga mukanika mukamula. So nebimunoonya bingi nnyo. So abadde bamukamula mu Butwa seruka abayito bakwata kulire nga akaaba. So Diddige ade mu galaji nga mukamula mu Butwa bamuwa kanyoka wulire. Yali yepanka ate yabumuwa era naganti kyokola munno nawe bali kikola. Diddige mugabo tote ya mukwatiransa ne bamuwa Obutwa kubanga ayagala nnyo ebiwojjo bamu kubikula sikatale ya mukwatiransa wo. Kitawo yamugamba mwana wange wesonyi Omwenge wesonyi wabakazi wesonyi webbala ne Diddige lwalengira ku mukazi amaaso gamukano kabwe gati ngaggwamu endusu zimuyiika ne bwalengira ku musajja nga abigula nga ayita waawo alabira ddala ekikazi ekiwedde nga kitibwa bwekitiko balina ebizingi. So Diddige omwegwa mufukire ekizibu ayagala kujja mu bukazi opali bw'abakazi n'abasajja balina amabina nga batambula bulungi bana abasajja bano bagunda abalina hips bana era mu style zaabwe n'abamulabikira bulungi nnyo n'ayiika kati Diddige ojja kiwulira mubadde mutugoba naye namwe bajja bagoba kubanga ekibagoba kiriwa kibatwala kati nabagamba n'omusajja ono embeera ye nayo ekaabya amaziga efaanana babatereddeyo uyo yazze ku tarehe 6 kati oyo oligino yazze ku tarehe 6 ng'akutte omuggo kubanga naye ayidde olwo watugira okukwata omuggo ng'azze ku tarehe 6 ng'omanya ayidde bamalamu okuba mpisolo y'okujja okubeerawo ku tarehe 6 naye akutte omuggo naye guugwazze nawana alabikiddwako era ng'omulaba era ayidde atandise okubuluka nga amapapaali agali mu kibira gataliiko nga ndabirira olwo ayidde muddaawo muli mu kuzannya mu kifo ky'okulwanira eggwanga muli mu kuzannya muli mu kwepiica bwepiica naye ayidde oli Mama Njovu Enterprises emmere bwagirya edda mbigere naye n'azimbira awo kati katudde wano officially njala bagamba stanti nyingi ezibadde ku social media ne diversion okudivertinga abantu bajja ku nsonga ensonga ebadde njalako bazannyo mukulu Joel Ssenyonyi leader of opposition mpya pressure yotadde ku parliament ku baana baffe bawambibwa oba linyo balire ddala kubanga kati bakiwulira bwamwabona omusango mu court recently ne ku parliament floor badde obiteesaako nolwabo babiteesezaako oba linyo balire ddala bana baleeta diversion after diversion stunt after stunt naye njala nsooke mbabulemu ekintu kino
era bwemutunavira nomujja bwa muvudde ku standards ku social media. One, ekisokera ddala tukimanyi bulungi nnyo nti cash crop ya Uganda kati ku local, both local ne international, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, era abantu bangi bali employed okubanga bamuvuma on daily basis abafuna sente, which yaga nti bwanga olya ku mulimu gwa kunvuma it's okay, era n'abaleka bakola omulimu ogwo. Naye waliwo ebintu bikolerere byolabanga abantu balina bubezi nnugu nabo twabamanya twabateekaawo. Ekirala, omusajja ono omutemu pastor, ekituufu kiri nti talizimbaawo church, Pentagon tajja gizimba, wabula ku bantu abadrivinga Wabuyi Garrison Gravity omutujju nono omutemu pastor mwali ayinamu omukono bakendeze pressure mbaddeko ey'omubanja Pentagoni n'okunoonya okuteekako pressure okumanya omusajja oli omukadde w'ekkanisa omuvubuka w'ekkanisa yafa atya. Kati njala bagamba omutemu w'ekkanisa alinamu ebitundu 5 ku buli 100 mu Wambuyi okendeeza ku pressure ne sente zayita mu mikono ne state erinamu 50%. Yensonga lwaki mulaba omutemu w'ekkanisa tebamuyitangako wadde ku CMI wadde ku police headquarters wadde ku CID wadde wa tebamuyitangako mu incidence ya murder tebamuyitangako. Kati bwe kyebakola okuba nti ono waakabano bakipinga on nga bateekawo stance after stance. Kyovula nti kati mbadde bamuvuddeko nga bagyewo Pentagon bagimuggyeko pressure evuddewo era naye ng'ali fit ateredde. To the extent abadde akyafuna time etandika okukuba amasimu abuuza abantu basobola omuwa batya invitation asobola okufuluma eggwanga. The fact is talizimba ekkanisa ate tajja gizimba, anoonya waafulumira ggwanga naye tojja dde fuluma osaaga kumanyi gw'osasula Gravity omutujju. Naye nabagambye sigenda bazanyira video mwazirabye dda. Omwami ono yasooka n'agamba nti atwala sementi ewa president n'amutwalayo n'omusenyu n'amala n'abikimayo. Najje kola video mwaje nalaga nti nze kati tufunye AKM ebusaabala twetaga contribution. Video mwaje da sijja gizanya right ebibusa era najjo n'atwala mawulire n'agamba nti kati wano nfunyewo 5 ku 10 tugenda teekawo eddwaliro era n'afuna n'ekijaketi ekyabasawo Somero Sabala Medical Center n'agenda bannamawulire abatwalayo. Mugatte statement gyezaava nga bamanya amateeka bakugamba nti gavumenti yeyina okukola buli service yonna kubanga omuntu sekino omuntu okkiriza amateeka kukola kintu kyonna. Gavumenti yeyina okukola ekintu ekyo kuba ne mateeka tokkirizibwa kukola kkubo gavumenti yeyina oddikola. Kati bw'omanya omuntu yatandise okuleeta stand n'ebigambo ebyogerwa ate nze nyongedde mu bbanga lyemaze ku social media kuno ntegedde lwaki Museveni afuze emyaka 4 era ntegedde lwaki abazadde temulina kuba baana waka. In fact buli muntu yenna akola statement n'oga nti Kyagulanyi atuzimbire eddwaliro batuzimbire ekkubo. Obanga bali tonasasula school fees tosasulira mwana wo school fees gwo weesasulira ogende ku ssomero. Nkiddamu bw'osanga omusajja yenna ku TV ku radio ku social media mu WhatsApp group nga agati Kyagulanyi atuzimbire essomero mugagga batuzimbire eddwaliro please nga muzadde alina abaana mugambe don't pay school fees for this term. No, just pay the school fees for yourself. Go and learn bagende basome. Nkiddamu bw'osanga omusajja w'omukazi ng'akoze statement aga nti Kyagulanyi atuzimbire eddwaliro ba essomero mugambe oyina abaana bakugamba nti ye mugambe maama tosasula school fees abaana bo settaamu ero omwaka guno ti gwe kennyini ng'omuzadde genda weesasula school fees oddeyo osomeko ekitono omanye obuvunaanyizibwa mu ggwanga ne buvunaanyizibwa bwa gavumenti asomeko ekyo kyokka oba agenda afune ka institution asoma kye bayita constitution ayo kubanga omwana oli already ye ategeera omusimu tubage nti abaana muwerere abazadde mujjo tubagamba ekigambo ekyo nti abaana muwerere abazadde nga mulowooza tusaaga. Kati njala kugamba omuntu yenna oba osanze akola ku TV akola ku radio muyimbi mutontomi naga Kyagulanyi mugagga Kyagulanyi atukolera eddwaliro Kyagulanyi atukolera ekkubo obuyinza obwonna si bwa Kyagulanyi bwa gavumenti. Kyagulanyi si ye gavumenti. Kyagulanyi Munnayuganda asasula omusolo. Kati ogwokisanga ayogera mugambo oyina abaana wagamba nti ye mugambe school fees za ttaamu eri omwaka ntosasula gwe kennyini weetwale ku ssomero ogende oyiga osome.
kubanga tamanyi ate Kyagulanyi musajja mugezi nnyo ebintu bino byonna yabiyimba dda n'ebitaalisa okuva yagamba nti atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize oluyimba lwe baluyita batya yagamba nti atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize kati bassebo ne bannyabo bwe mubanga temumanyi muli bayizi mukkirize tubayigirize kati omuntu yenna afulumya statement Kyagulanyi akole eddwaliro baaso akole ekkubo oyo abeera muyizi asaana kuyigiriza era akwate ssente taweerera baana sizoni eno agende ku ssomero asome obuvunaanyizibwa bwa gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwe ng'omuntu nze mtuula onepuliza nyimba zakyo nga nti wait a minute omusajja ono tabanga ebintu bino okukadula lyamuwandiikira ebintu bino nga atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize baluyita Mr. Kataala genda owuliriza oluyimba lwa Mr. Kataala Kyagulanyi lwe yayimba lugenda kutegeeza nti atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize kansooke nkiddemu obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kwe kuzimba amasomero enguudo etteeka lisoma teri munnayuganda ssekinomo akkirizibwa kukola luguudo akkirizibwa kuzimba ssomero kaliba eddwaliro tekisoboka kati bw'osanga olinga gandi Kyagulanyi agenda azimbe kuba azimba eddwaliro abeera muyizi mu muyigirize kubanga tamanyi kati abazadde gosanga omuntu nga mugambe please school fees za tamu ntosasula gwe genda bakuyigiriza osome awo tovuddewo nga nfundikira mu kkoera erimu nannyini ttaka yavuddeyo naawe okakafu nti ettaka lirye muganda afuya omuyita DJ Elcon oba Elcom yavuddeyo ne video mutugitale ku Facebook nabaga nti ettaka lyange bwoya omukulu oba ine papo lezogera ku ttaka eryo azireete kati mukulu waboyi Gravity njala kugamba ekigambo kimu enkima gyekoma okulinnya omuti gyekomya okwolesa obwerere bwayo enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo genda mpola abakukozesa bakusekerera kubanga you a soft target ekisooka baŋŋambyeko nti mu kwekaza tolina yakkwatira nsawo even if you dry yourself to any unbelievable level at this moment you are exposed nebwoneekaza ku ddala erisembayo weeyambudde nze nkusaba ekigambo kimu kakkana tosobola ku exposinga Kyagulanyi kubanga mu mateeka tomusobola ate nekiraka nkubuulire bw'ogobera background ya Kyagulanyi ng'omuntu he knew yamanya obunaku bwe n'asonda essente emukwemu okutuuka waali abayimbi abasinga omungi abavuma Kyagulanyi saza namulimu empindi ku mabega Kyagulanyi wasn't your fault of you being poor Kyagulanyi si kyekizibu kyo don't blame Kyagulanyi for you being poor nga naawe oli muyimbi wandibadde ogenda lomboza boy wa Kikolota just go and ask him how he managed to get all those properties as cheap as that togenda kugamba Kyagulanyi akuwa ettaka azifu yakolerera kolerere togenda kusanga kirumi ogenda wenjala kumpa politibuuza kirumi lwakikola otya obutebuuza butambuza amazzi ekiro omusajja munno bakusinze musajja munno bakusinga ekigere togiyita njovu ekizibu kye tulina obusajja bannayuganda okuva ku gulawundi 0 okutuuka waggulu kw'ojo tulina obusajja omuntu akusinga omulabo bi okumwebuuzaako tojja kikola wabula kyolina okukola ekisinga obunene kwegenda okukwata ssente omuloke kati kankubuulira ow'omukisa ne bw'omuloga omala biseera mwekimukola kiri bwe kiti mukwata ssente ne mugenda ne mugula amayembe mu building music career yammwe teri muntu yali aguze mayembe n'akaddiwa nago n'akaddiwa n'obugagga bwe no kyova nti abayimbi mwenna 90% muli balogo mubirivingira nnyo mu witchcraft mubirivingira nnyo mu bulogo okusinga amaanyi ge mwanditadde mu music nze njala kuwa rekodi emu era njagala ogiwulirize bulungi nnyo abayimbi bangi beeyita kye batali mu Uganda nammwe ne mugwa amatuti omusajja ayimbi alina ssente kumbe bavumponga byoya kulabita omutujju kendeeza akajanja akasumagiza yeyalira ako kamu
Kendeeza akajanja kanyampya gula toy azifu bwanatuka mu toy agenda kola muki onyampire bwe lwa toy mundu ogenda kola muki kendeeza akajanja kasumagize yalira kendeeza akajanja kanyampya gula toy mukulu mugende mukole muve ku bantu ebintu Kyagulanyi akola bikole ebintu Bebekulu yali akola bikole Kamili ebintu byane akola bikole omulala yono mukulu Edirisa Musooza nakulabula dda nenkugamba oliddamu okwasamira ku Kyagulanyi ngenda kwambula enseetegeere ngolooza nsaaga nakutunuulidde ng'oyogera ebigambo naye ng'oyogeze ojja kulogo ojja fiira bwereere muganda ngo ojja fiira bwereere wano nzomanyi nkwabiza mu series kati kandete siri yalera ensi ekitegeere njagala ensi etegeere olwali nakugamba totinkula ntalo za mayinja ng'osula mu nnyumba yandabirwamu olumba Kyagulanyi simanyi anaawe okkiriziganya ogenda kusonda muleete ssente muzimbe eddwaliro muganda wamuziika mulimbo ng'emasaka olinayo ettaka lwaki wamuziika mulimbo yali akuswaza kyekisooka ekyokubiri lekera okulumba Kyagulanyi nga toyagala tugende ebbeya nnako leero ngenda ku-exposingako just partly boddamu okulumba Kyagulanyi ngenda ku-exposinga na buli kimu jakireeta kale kansooke empowerment information ngenda kuteekamu omukyala Remba Namakula just nga reference Remba wonna wooli ngenda kuteekamu nga reference nkiddamu omukyala Remba Namakula whenever you are ngenda kuteekamu just nga reference information gye ngenda okuta saga kansooke mbawo reference saga ebaddeyo ya muganda ffe Maulana ebadde birambira byonna era Mukama bakwatizeko ensonga bazisolvingi sigenda ziyingiramu naye before nga sinagenda buli muntu yenna awulikiddwako mu ssaga za Maulana omuli Sseguye wa Bukedde TV n'omukyalo Bannamitala please mulina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kyokola munno ebiseera ebisinga toyalaba kikkole bwe mbanga mutaddewo embeera ey'okukyankalanya abantu bano n'okutuuka obiteeka birina okuba mwegendereze nnyo nze njagadde bo amagezi mwegendereze nnyo kati tutandise teri mu nsi yonna mukyala ng'alina omwana ng'era atudde mu maka ng'amaka g'essebukwa